Omulabi waffe omulungi owa Akarich Media Uganda, olunaku olwaleero tukyaliddeko Salaamu Musumba Proscovia. Katumusabe atubuuzeeko abalabi baffe abalungi. Neesiimye okubasinkana aba Akarich Media, naye nammwe mutuyambe mubeere eddoboozi ery'abantu, eddoboozi ery'okumanya, eddoboozi ery'amazima, eddoboozi erizimba. Nze Proscovia Salaamu Musumba, ndi Prime Minister and People's Government, ekulibwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye, ndi Vice Chairman mu kibiina kya Forum for Democratic Change, nga kye kibiina kye neetabamu mu kutondawo kasita twatandika ebibiina ebingi ebyobufuzi nga tuvudde mu movement system oba one party system oba no party system, kisinzira wawe wasomera ebyobufuzi. Omukyala nno gwe tukyaliddeko olunaku lwaleero mumekete mu byobufuzi nga bwe mwewuliriddeko. Mukyo nga bategeeza nti olina okutegeka ebyobufuzi oba ebyokulonda ebitambulira ku mateeka, ebituuka eri buli munnayuganda asaanidde okulonda, ate nga bimuwa opportunity oba chance, omukisa okulondawo kwekyo kyaba ayagadde. Omukisa ogwo ogubatuusaako otya? Ogubatuusaako nga abantu abasaba obukulembeze afunye omukisa okubalabako, okubawulira n'okubeekenneenya. Ssemateeka wa Uganda era ayongera n'alambika nti obuyinza bwonna buli mu bantu era be bajja okusalangawo ani abafuga. Free, fair and credible elections mu Uganda tubadde tuzikolera mu bantu nga tugenda ne tubeeyanjulira ne tubabuulira bye twagala okukola era nabo ne batubuuza ebibuuzo. COVID atusanze tulina enkola ey'okunoonya obululu. Kiki kyetusazeeko? COVID atusazeeko okuba nga tubeera wamu mu kanyigo, naye tatugaanye kutuuka mu bantu, face to face contact. So bino Electoral Commission byeyogerako, first of all bimenya etteeka, biwamba eddoboozi ly'abantu n'obuyinza bw'abantu. Mu luzungu bye yasazeewo ebya digital, it is hijacking the constitution, subverting the constitution, abrogating the constitution. Ebyo ebintu byonna ebikola. COVID si kawumpuli nti ayita mu mpewo. So ffe tulowooza nti ebyo bye yakoze is only equal to a mafia election. Anti bagamba simanyi tutegeera nti ali mu bya mafia, a sham election, an illegal election, and that is not what the constitution requires the Electoral Commission to do. So mwene babakwata obuyambi okuyamba abantu bonga bakulu abakirimu be bakozesa. Kati omuntu wa wansi ayambiddwa atya? Omuntu wa wansi fenna tuli mu katyabaga nga bannayuganda, kubanga era n'abo abalumwa baŋŋanda zaffe, bantu baffe, ba citizens ba Uganda. Nze nandibadde ndowooza nti tuddeyo ku mulamwa ogw'obuyinza okudda eri abantu, tukolere abantu, fenna tweyagalire mu ggwanga lino. Kuba oba oyina buwumbi, oba oyina ssuuka limu, fenna tugaba n'ebiseera bye bimu. Ate fenna tuli ba musaayi lita 5, fenna tulimu oxygen y'omu. So waliwo bino ebyokwerimba bye twetaddemu. Tuli mugagga nnyo, bano abagenda shopping every 2 months, bagenze France, batute ssente zaffe, bagenze okugula bye basuubira nti byakabi nnyo. Naye nga balumiriza the majority of the people of Uganda.
bakozesa ssente zino okwetuusaako bye bateetaaga na mu bulamu, naye ng'ate waliwo be balemesezza okubeerawo mu ggwanga. Osanga abaana abava e Karamoja ng'abaana bali bubi, bali ku street, naye ng'ewaabwe evaayo mabo, evaayo cement, naye nga abafuna mu byobugagga by'e Karamoja baawano. Ab'e Karamoja tebalina kye balinawo, bakyabundabunda mu nsi, naye ng'ebyobugagga byabwe babibabye gold bamututte, ettaka balitutte, you know. So waliwo obutali bwenkanya, ne babaleka nga tebalina kye babalekedde, ate ne bamekenga sure nti balwadde era bafudde. Mumanyi Abakaramoja engeri gye bafaamu? Omukaramoja atuula bw'ato, yamanyiira kusaba, engalo zalemalira wano bwe ziti. Tubalaba ku street. Aba ku street be balungi, naye be balekayo abatatuuka Kampala, abatatuuka Moroto, abatatuuka Kotido, abatatuuka Kabong, naye basabiriza engalo bwe ziti. Tozo obwosi bunafu bwabwe obutakola ne badda mu kusabiriza. Tewali muntu akeera ku makya kutuula butuuzi nga alina obulamu. Abakaramoja, their way of life was destroyed, first by colonialism, then by what you are calling modernization. Nga tubagamba nti bambale ate nga tebaagala kwambala, ne tubaforcinga okwambala ate mwe ne mweyambula, mwe muyita bwereere. Naye bwe musanga Abakaramoja nga ebyo bye baatandikirako ate ne mubayita nti bali backward. Omukaramoja ente ye bulamu bwe, naye n'ekyo mwakifuula kibi, naye mwe ne mweteekerawo ranches ne mugenda mubba ente zaabwe. Mwasanga Omukaramoja ng'ettaka tewabeerako nannyini lyo, abeera communal land. It was a community. Ne mugamba nti ekyo kibi, basibe fence. Mwabeeno ne muveeno ne mugenda musibe ettaka lya bannammwe fence ne mulitwala. You have displaced populations. Ne mubasuulamu obulwadde, ne mubasuulamu obutabanguko, you know, ne mufuukira ddala abakabuulu, ne mufuukira ddala the colonialists of today in black skin. You have disempowered communities, you know. You have been real devils to your brothers and sisters in Karamoja. Tembadde bakulembeze balungi. Ebyo n'ebigambo ebya Honorable Salamu Musomba ku saidi y'e Karamoja. Ndowooza eddoboozi eryo muliwulidde era kansuubire nti natuuka kwabo bekikwatako era tutereeze mu nsonga eno. Akati Honorable nga tuvudde Karamoja, tusuubire ki mu kalulu kano aka 2021? Kubanga ffe ng'aba FDC tukyalinza okuwulira guidelines ze baatusuubiza. Tugenda kusooka kulabira ku primaries zaabwe be banaazikola mu nkola eno gye bayirambisemu, gye bayise ya sayansi. Bagiyita ya sayansi naye nga temuli sayansi n'akatono. Mugiyita digito nga n'ebyuma ebikola digito tebiriiyo. So tulinze okulaba kiki kye bategeka, naye ffe nga twetegeka okubeera n'akalulu akali free, fair and credible ke tutegeka okutuuka mu bantu naye nga tu-observinga social distancing, washing of hands ne masks. Tujja kutuuka eyo mu bantu mu ngeri zonna. Tujja batuukako emisana, tujja batuukako ekiro, tujja batuukako gye munaabeera, tujja batuukako. So ffe tetulina kizibu kyonna mu kutuuka mu bantu. Tujja kutambula emisana n'ekiro, tugende mu byalo,
tujja kubaweereza obutambi obwa manifesto n'ebiruubiriro bye twagala. Bannange eyo mwenna gye muli tugenda batuukako, mujja tulaba, mujja tuwunyiza, mujja kutulonda, mujja kutusiima. Kuba ffe eddoboozi ery'omuntu wa bulijjo, ffe pulaani eya Uganda yonna, one Uganda, one people. Kyetwagaliza Southern region, kyetwagaliza Northern region, kyetwagaliza Western ne East. Tujja batuukako. Tumanyi bulungi nti COVID bulwadde, era bulwadde buyinza okututtira abantu baffe. So tugenda kubatuukako naye nga tutambulira mu mateeka ga WHO. Era nga bwe mulaba abavuga bitureyira bwe batuuka eyo gye balaga bate batuuka naffe tujja kutuuka mu mbeera steady. Tujja kutuuka nga tureyira bwe zituuka, tujja kutuuka nga aba business bwe batuuka, naffe tubaleetera political business. Kubanga mujja kusalawo for the next 5 years ani agenda bakulembera. Ekyo tetuyinza kubaweereza buweereza bigambo ku ssimu maloboozi naye nga nayogera nitumulabye nga temumulaba temumanyi oba ani oyo ayogera mukazi musajja atunula atya afaanana atya. Muwulira Salaamu Musumba yani njagala mundabeko, njagala mumbuuzeebo mumanye omusoga agamba ati nenda akulinga mu mboni. Njagenda mbatuukeko, njagenda ogende ku kizindalo kigala nakuwulira atya andaba atya. Omanyi ng'eddoboozi terifaanana na kulaba muntu. That's why God gave us all those 5 senses: to see, to hear, to smell, to feel. Senses zonna they must appreciate. That's why Katonda teyakuwaako kimu nti wulira. Yakuwa n'amaaso wulira olabe olyoke osalewo. BBC radio tugiwulira buwulizi naye si kwe tusinziira okusalawo. Tuwulira buwulizi noga nti bayogedde ku kino, okay, just for appreciation. Naye nti tusalawo. Lwaki abazungu tebakola bwe bati? Nze nkuumye obululu, nze nakuumako obululu bwa Boris Johnson e London ng'afuuka meya Conservative Party. Yantwala ne bannanga abalala 10 netugenda tukuuma obululu obwo. Yakutwala e London? Nogenda nokuuma akalulu? Nekuuma akalulu ka Boris Johnson nga meya wa London. Kaakati oba bo abadigita abatusooka baagala the presence of a person kati gwomusoga wa kuno omusoga wa kuno owulira obuwulirira ekigambo kye bayita digito nga tomanyi kiki ekitegeeza. Katonda ataasa eggwanga lino era ajja dditaasa kubanga tugamba for my God, for God and my country, kulwa Katonda n'ensi yaffe. Naye nga temujjukira Katonda oyo. Byemukola byonna biringa ebya Swaitani. Byonna byemukola biringa byakulemesa nkola nnungi byakubuildinga God's kingdom. Byemukola mulabikanga you serve gold, not God. How? Byonna byakweyagaliza, byonna byakulemesa. You know? Aba-America be bagamba nti you are not worth leading other people unless they give you consent to lead them. No man is good enough to lead others except with their consent. Naye mwe muli byapiga twende awo mubafere awo mubakole bwe muti Katonda twamuvaako tukola byaffe. Byemukola equals the devil 50% of the time. Kigambo kinene. Naye kituufu. Njagala nnyo twekube mu mitima kuba munange mwe mwali temunnazaalibwa kuba mbalaba muli abaana bato. Naye twalina gavumenti edda ezaavaako abantu okugenda mu nsiko okulwana. Zaali zitufuga bubi nnyo nti abantu beewaayo nti oba tufa tukole ki? Tufe. Akati gavumenti eno yajja
nga tulina essuubi nti tetuliddamu kwejjusa erina bwetutuusiza abantu ne bagaa nti kino nga kitalo. Eno gavumenti yavaawa oba yeerabidde byonna bye yalwanirira, kubanga akasigiri keetadde ku bantu ba Uganda. Kati owa booda omubuuza nti aha ono alya ki, naye ate nga naye alina baaliisa. Waliwo bizinesi ezitajja kuddamu kukola obutale obwo, kubanga kakati ye economic mode obutale. naye batugamba nti kasa kino ekimba ekiggwawo buli kimu kijja kuddamu kiterere nga bwe kibadde oba nga bwe kyali. Kiddemu olowooza kinaddamu ng'abantu balidde kapito omulidde, era bino bwe binaggwa omwana anaaba akyali mutu mu mwaka 2020 mu P1 oba anaaba agenze mu klasi ki. Tulina engeri gye twagala okulowooza nti tutegeera nnyo buli kimu ne tukiveera nti ensonga ya lusaago. Naye nga njagala tumanye nti COVID atukubye wala, tugenda kusigaza ebiwundu n'enkovu z'amaanyi mu byenfuna, mu byembeera ne mu bulamu bwaffe. Ebyo bwe binaatutwala ate mu politics omubi, tujja kuba twogedde okwonoona buli kimu kye tuzimbye. Nze ekinnuma nti tuyinza okwonoona byonna bye tukoze, tuyinza okudibya buli kirungi kye tukoze, naye ffe ng'ekibiina kya FDC tetwagala kutuusa ggwanga awo. Naye abantu bwe beekyawa baba bakoze eki beekyayi, so tetubatuusa mu grade ya kwekyawa. Leke tubakkirize balonde abakulembeze be baagala. Let the people of Uganda have a voice. Let the people of Uganda exercise their choice. And let the people of Uganda have a legitimate leadership. That is all. Nja kutegeka ebirowoozo bya bannayuganda era nja kusigala nga mpabula bannayuganda. So, mu politics is part of my profession and my calling. Era namwe kye muva munoonya. Ate kumanyi oli mukyala mmekete mu bya politics. Manyi nali nkola mu Red Cross. Nakola mu Red Cross mu 1988 nga gavumenti eno yakava mu nsiko. Nakola mu bifo ebya Luweero, eby'e Kasese, eby'e Masaka nga sirimu yakabakuba. Namalira Koboko nga Abasudaani batandise okulwanagana North Sudan and South Sudan. Bye nalaba bye na witnessinga mu biseera ebyo bye byandeetera okusalawo nti kanzije mu politics. Tuteekewo embeera ekkirizisa bannayuganda okubeera mu nsi yaabwe nga tebabundabunda. Nga nalabanga ebizibu byonna ebiruma abantu mu regioni yaffe eno biva mu bukulembeze. Internal displacement, refugees, poverty, nga byonna bisinziira ku bukulembeze bubi. So ebiseera byange byonna mbimalira mu kulaba tukozesa tutya obukulembeze buno okulongoosa embeera y'abantu, abantu basanyukire beyagalire mu ggwanga lyabwe. Kyenjagala kyokka. Wali ekamulinga LC5? Yes, chairman. Chairperson. No ranking wanga omu ku bakozi abakola obulungi ekisanja ekyo. Naye nga Busoga esigadde nnyo emabega mu bintu by'enkulu. In fact mu buli kimu. Bw'ocomparinga Busoga ne ku regions endala olaba nga Busoga esigadde nnyo emabega. Ki ekireese ekyo? Bukulembeze. Butya? Omusoga ayagala nnyo okulimbibwa. Ate Omusoga alabira wano. Alabira kumpi. Alaba kino kya wano. Ekiri wano ekimuliko wano kyaleero. Talabira wala. Kati buli omu ayagala okumulengeza ewala.
akiyita lugezigezi, akiyita kuvuma, akiyita kubeewaanirako, kubeepankirako. Naye ate nga nze Busoga gye nnakuliramu yali Busoga ey'abantu abalabira ewala, ey'abantu abeetegese, abantu abeebitiibwa. Bukulembeze era bwe bwatutuusa wano. Abakulembeze abasinga obungi bagamba nti tebaagala koowa bammere ya leero, kiki ekiriwo. Naye ate ne be bakulembera ebyo bye baagala. So abakulembeze be tulina era beebo abava mu ffe, kuba endowooza yaffe bwetyo bweri. Obuwaavu obulala bwatugwako lwa nkola ya gavumenti, kuba ffe twali bagagga nga tusinziira ku mwanyi ne ku cotton ne ku leirwe, naye ebyo bye baasooka okutta. Kati ne tusigala nga tuli mu kasooli. Kati kasooli yoyo gwe basiiba bavuma, ataliiko bbeeyi. So we are poor. 50% of our poverty is attributed to policy, government policy. Uganda yakula emanyi nti Jinja kyekibuga eky'amakolero. Eno gavumenti bwe yatuuka ebyo kye yasooka okumenyawo. Mwenna mwali mumanyi nti injini y'ensi gaali masannyalaze. Era tukyagakola, tulina ddamu 4: Nalubaale, Kiyira, Badagaali, Isimba. Ziri 4. Ffe ye oiro wa Uganda, ye oiro ava e Busoga. The engine. Nate nga Busoga teri masannyalaze mu bitundu ebisinga, ate nga gasoboka wamu. Bwe batubbye ng'Abasoga, bwe bubbi gavumenti eno bwekoze mu kutudibaga, ne 1% royalties ze baateeka mu tteeka batufereramu. So teri ssente yonna eva mu natural resources ezo kudda waffe. Naye ate nga bw'ogenda Ekisoro okuyingira mu Gahinga National Park, oba bw'ogenda Kasese okuyingira mu Queen Elizabeth National Park, 1% bagireka. Kyova olaba Kisoro, Kasese ne Kamuli tebifaanana, wadde byonna nga bitandikirako leta K: Kisoro, Kasese, Kamuli. Busoga tusigadde mabega lwakuba okunyunyutibwa kwekwo. Naye ate newaffe tebaagala bagezi. Gavumenti teyagala bantu b'amagezi kuva Busoga. Eyagala tukuumira mu butamanya, mu bakuba mu ngalo, mu bayimbi abayimba no change, mu batantu batagitawaanya. Kyova olabe waffe bwe bajja bagaa nti munondero balyebaka kasita azuukuka n'akola kye twagala. Twawulirako nti sipiika yatuukirira omukulembeze w'eggwanga n'amugamba nti engeri gye ndabyemu omukyala ono engeri gy'akolamu emirimu gye, mukyala w'amaanyi ate mukyala mugezi nnyo, n'akusabira ekifo ew'omukulembeze. Ensonga eyo gyogerako kyali ntuufu oba yali yasaba kifo ki? Gavumenti yakusabira ekifo ew'omukulembeze kye tutaalaba oba kyakuweebwa. Ekikulu kiri nti ndi mukozi na buli omu gwe kikwatako akimanyi nti ndi mukozi, ate ndi muntu ayagala nnyo okukolera abantu, ate era nebyenkozeeko beeyogerera. Sinnakyuka, njagala nnyo era okukolera abantu, era nsobola okukola omulimu gwonna ogumpeereddwa, naye sinnafunayo mulimu gwe bampadde. So nkola bino byendimu ate nga nabyo byamaanyi okuwabula ensi n'okulaba nga Uganda teva ku mulamwa. Kyenva buli kiseera nkuzaayo mu ssemateeka, nkuzaayo mu ndagaano gye twakola nga bannayuganda, nkuzaayo kuba abasinga obungi baagala tutambulire awo.
musoga kyayita bukyanagandi buli lunaku tutambule nga bwe kijja ekijja kijje. Nekyo ekyaleetera gavumenti okugyayo amakolero ejjinja. Okusookera ddala ndooza lwali lutalo wakati wa Buganda ne Busoga. Ate n'ekirala kwali planning model yakyuka. Mu kyo twafuna lwakubanga ekyatwala amakolero ejjinja kyali kukozesa masannyalaze bulungi efficiently. Akati bwe baabikyusa ne bagaa nti muleete ennamanve. Amakolero mugazeewa ennamanve mugajje ejjinja mugaleete ennamanve. Kyaleetera okubanga amakolero gaafuuka expensive kuba amasannyalaze agasinga gaabuliranga mu bbanga omwo. Amasannyalaze gagenda gagwako obwogi buli lw'ogatambuza. Gatambulanga mpewo. Gatambulanga mpewo. Negakwata eno gagenda okutuuka. So we all became inefficient. The purpose of having an industrial town near the power generation was to get efficiency in the use of electricity. Naye ekyo bwe baakidibaga n'olabanga production costs ne zigenda waggulu, ze bayita opportunity costs zonna ne tuzisuula eri. Buli kye basoma mu economics fendo kyonna ne zisuula. Ne tujja industries ejjinja, which was the industrial city, ne tuzizza ennamanve eyafuuka warehouse. Namanve warehouse. So twava mu production ne tudda mu warehousing. Kyova olaba tujja ebintu e China ne tugamba nti tubikoledde wano naye nga we are just using a warehouse. Kyogamba wano ebintu tetubikolerawo. Wano tupakingirawo. Nojja sukaali mu kiro 10 noza mu kiro emu n'ogamba nti ya manufacturer. Ndi twabikoledde wano naye nga amazima bya naye nga wapakingidde wano. So economic model bwe yakyuka bufere ne buyingira mu economic model ne tutandika okwerimbanga eggwanga kubanga bwe bakugamba nti masks bazikolera wano buuza nti cotton akola masks oyo bamugula kwani? Masks oba tuzikolera wano cotton akola masks ezo bamugula wa era bamuprocesingira wa? Bebyo ebyokugenda n'oleeta endibota n'osalira wano n'ogiyita manufacturing. Ffe bwe twakulira mu ggwanga lino nga tulima pamba ne bamusunsulira mu Namwendwa Ginare ne bamutunda mu Nightil Jinja ne bafulumya bulangiti, amasuuka, cotton wool n'ebirala. Byonna nga bikoleddwa wano. Supply chain ng'etegeerekeka. Mu economics bye wasomanga linkages backward and forward. Ng'oziraba n'ebino ebyabafere. They tell you nti they're exporting t-shirts. Where are they growing the cotton from? Fake. Honorable, togere ku nsonga y'ebikajjo. Baatugambye sukaali bimu ku bintu byebagenda okulinnyisa mu eno budget oba guno omwaka ogujja. Ate nga luli sukaali yali wa layisi. Ebikajjo byali bitono wano mu Uganda. Sawa yakakana ebikajjo bingi. To the extent nti byagwa n'ebbeeyi. Gye bikoma okugwa ebbeeyi, sukaali gyakoma okulinnya. Sayansi oyo tetumutegeera ki ekireese ekyo? Anti fake. Byonna fake. Kubanga wali twali tulina amakolero ga sukaali nga 2 Kinyara ne Kakira ne Lugazi 3, Madivani, Meta ne Kinyara. Kati tulina Kamuli, Kaliro, Mayuge, Kakira mu region emu bagiyita Busoga. Era singa ffe tusinga kati obugagga kuba ffe tusupplyinga sukaali tulima ebikajjo ne tubiwa factory eri okumpi nekola mu sukaali. Naye ffe tusinga obwavu ng'era ekisinza okutwavuwaza bikajjo kuba twagenda ne tukwata ettaka to feed the factories,
factories ne zijjamu ba middlemen ba middlemen abasinga basoga si balala bakuno ne basuula bbeeyi y'ebikajjo ne bongeza bbeeyi ya sukaali. So awo wakati awo waliwo alyawo wakati w'omulimi ne producer, wakati w'ekikajjo ekivaamu sukaali ne sukaali waliwo alyawo ate nga mulembe gw'obote under the common man's charter, under the economic war, kwali kujjawo middleman ono primary producer afune bbeeyi ejja mu maanyi ge. Ebyo byonna ebyaggyibwawo bikomyewo naye ate nga mu 10-point program eya NRM nga yakatuuka wano byalimu era kyetuva twayagala nnyo NRM kumbe egenda kutuzaayo yakola round about mubiri ebyaluli ate nebeera nga etukoze bubi enyigiriza nnyo abantu ba bulijjo. Omulimi alemeddwa okufunamu middleman yazzeemu. So ebikajjo mu Busoga ffe twandibadde tuli abagagga kubanga bbeeyi ya sukaali buli lunaku erinnya ate tebuuzibwa. Kakati gavumenti epaakinze wali okugyako 18% VAT ne excise duty yeefunamu okusinga omuntu alimye raw material evaamu ekyo. So omuntu wa bulijjo ajja kusigala, omulimi agenda kusigala nga munaku nga mwavu era nga tafunyeemu unless the relationship, the price relationship improves. Akusobola okukola ekyo abeera wa byabufuzi, tabeera musomesa, tabeera musawo, abeera mufuzi nga nze ng'oyagala abantu bo ng'era n'ensonga ogimanyi. Tuva tulemedde mu politics because we want to correct that economic exploitation that is happening. Ekiremesezza ebyalo okukula ng'ate abantu bakola nnyo is the reason I am in politics and I am part of the team that is fixing the politics. Honorable, akalulu kengedde ak'obukulembeze naddala omukulembeze w'eggwanga ffenna tuli bakulembeze ak'obwa president. President Museveni agamba akomawo. Kano Kizza Besigye tumusuubira, Mugisha Muntu tumusuubira, tusuubira Ssentamu, tusuubira Tumukunde, Romushana n'abalala bangi. Mu kulaba okuku ani gw'olabamu obusobozi mu kintu kino? Omuntu gwe neekakasa mu kwagala bannayuganda ye retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Kuba atakwagala takulabula. Naye yalabula eggwanga lino nti wadde mbadde mu banunuzi mu bantu abaleese enkyukakyuka ne NRM gye mwagala ennyo. Ndabanga NRM ewaba. Sijja kukisirikira kankyogereko mu kiseera kyakyo. Era n'awandiika ebbaluwa in 1999 nga tetunnagenda mu kyasa kino. N'alabula bannange tuwabye. Bye yatulabula emyaka 2 emabega era byemulabako. Naye nga teyayagala tubirabe, yayagala tubigonjoole nga tebinnabaawo. Kakati mwenna ne mumulaba bubi, abatamulaba bubi ne tukkiriziganya naawe ensi yaffe ewaba. Naye ate tetulinayo nsi ndala yeeno nyaffe Uganda. Tutereeze ebyo ebigenda bituvaako. Kati ensi yapaala gy'ova owulira mafiya, buli omu ali ku kikye. Naye bamafiya bafuuse bamafiya kubanga buli muntu abakaaba. Tuyinza kukikkiriza etutuuseeko ng'eggwanga tuyinza kukikkiriza ate lwakuba mwe mumanyi bitono naye kyetuliko ng'eggwanga kibi nnyo.
naye ate ffe bannayuganda ffe nnyini ffe tuvunaanyizibwa okugirongoosa. So kitukakatako okutereeza ensi yaffe era nga kyetulimu kati. Kyova olaba ffe tetugendangako mu nsiko era tetugambanga bantu nti mugendewa mu nsiko. Tulwanira eno ku lukalu mu mirembe, tulwanyisa ddoboozi n'amagezi na ntegeka nabikolwa, naye tetwagalangako okukosa ggwanga lino tituliyeekere tukube ebbomu tuteekewo land mines. We are true Democrats. We believe in the beauty of choice, of voice, of expression, of debate, of superior organizational capacity. Kyetuliko kyokka. Honorable akatalekeka nga tusiibula abalabi baffe. Olinayo konna akatalekeka? Bannange eyo yenna gye muli. Tusoomoozebwa okwagala eggwanga lino era tulikolere ebyo ebinaalizimba abantu baffe beyagalira mu ggwanga. Mmwe abali eyo gye mutudde abategeka ebyokubba bannayuganda, okubba obusika bwa bannayuganda, mumala biseera kuba ku nsi mwajja bwereere era mujja kuddayo bwereere. Nkurunziza abeere ekyokulabirako kyammwe era mufube nnyo okudda ku mulamwa n'okwagaliza Uganda n'abannayuganda obusika mu nsi eno duniya gyetutuddemu. Mwabandaba n'abampulira, Forum for Democratic Change kyekibiina ekijja okututuusa mu kwesiima ffenna nga One Uganda, One People. Oyo abadde Honorable Salaam Musumba Proscovia ku Akarich Media Uganda wamu ne Uganda The Truth ng'omuweereza mweze Beck Lynch. Tujja kuba tubamukomeza wanaaba tuwadde omukisa ogwo. Stay tuned, tukyabaweereza.